abalungi be basinga obungi ababi. Alex Mukulu ne programu yammwe abalungi be basinga obungi okusinga ababi. Singa si bwe kyali, singa abantu abali mu makomera be basinga obungi abatagaliimu, naye okiraba nti majority buli kaseera eba nga teri mu kkomera. Abatono babaayo olw'ebizibu eby'enjawulo, era tubasabira baveeyo, naye nga kwegamba yembeera nti njagala okwogera ku bigambo bino bibiri: Ssewanaku ne Ssewassanyu. Bakatoliki balina oluyimba lwe bayimba olugamba Ssewanaku ddunda kiwa mirembe. Kyantabulamu katono nga sirutegera bulungi. Ssewanaku ddunda kiwa mirembe. Akati tulina abantu bangeri bbiri: ennaku beeyigiriza oba ennaku beeyonoona oba betta. Ennaku ng'ekuluma, ennaku mugimanyi. Omulala ayiga ng'ayise mu nnaku, aga nti oba ekyo nakiyitamu kankole ennyo neme kiddamu. Omulala aga nti kasita nakiyitamu dda ne bwe naakiddamu. Ssewanaku ayinza okuba nga mukulembeze ng'abakulembereza ku nnaku gye yayitamu, bw'atyo bw'akiraba ye ennaku bw'etyo kyemulaga nti nga naawe bwe wagiyitamu n'abalala bagiyiteemu, naye ate nga kirina bwe kigaziira nti bwe tutwala kulunda ddunda oba kitegeeza simanyi. Naye oyinza okulunda omuntu omuwe eddembe, naye kakiringa ng'omulaalo bw'anaalunda ente aziriisa omuddo, kati zo zikyakala, ziroza nti azirina eddembe, bazikeeza ku makya ne bazifulumya ne bazitwala ku ttale ne zirya. N'okusanyuka zisanyuka, zigobaganira ne ku ttale eyo ne zizannya ennyana, zirina eddembe. Naye ono azitutte ku muddo, tezimanyi nti ye munaku azisinga, kubanga ye ebibye byonna biyimiridde ku nte ezo, era aziwa omuddo zisavuwale kuzitunda, bbeeyi buwanana kuzirya. Naye zo wano baba bazirunda ziraba ddembe, zeebaka mu kiraalo, tezeebaka. Bazikeeza ku makya ne baziwa oba ebiwata, babiyitanga oba biwata, ebino ebikoola ebikuta by'amato, ne bazitwala ku ttale nga zikyakalase, zidduka ne bazitwala ku luzzi ne zinywa ne bazizza. Ate abalaala abalungi tebazikuba nako, takuba nti. Naye buno obwana obuto obutera okulunda ente, obwana obuto bumanyi ozikuba. So Ssewanaku omulaalo kati ye munaku, naye ente si nnaku, kubanga omulaalo mwegenda okujja ne ssente ze. Kakati ye azirunza nnaku ye, zo ziraba ddembe lyaziwa kulya kunywa kwebaka. Ssewanaku ayinza okuba omukulembeze, sigamba ani oba ani, naye ayinza okuba ng'afugisa nnaku. Omuntu bw'aba alunda ente bw'ati n'azitunuulira aba abala, ezo zirimu ekyo ekirume nja kiwa gundi ekizaale byonna ebyo aba abala. Ye munaku. Ssewanaku okulunda ng'ente okuwa eddembe weebaka onywe nga bakutwala ne bakufulumya, ate gwe n'osanyuka nnyo, mpozi ejiiko egenda okukusanga mu sefuliya. Ate kati opposite ye Ssewanaku ki?
nze ku lwange ng'omuntu ayiye ebigambo olumu mu mizannyo gyange. Omanyi ffe tuyiye ebigambo. Fire Lutaaya yayiye ekigambo kyeyo. Kaliba n'ayiye ekigambo njagala lya. Abaana abato kati bye boogeri njagala lya ekyeyo. Waliwo n'omulani Bobi Wine naye yayiyayo ekiwaani. Ebigambo ebyo abantu abayimbi bagenda babiyiiya mpola mpola. Naye kakati Ssewannaku ne Ssewassanyu, nze njagala kuleeta Ssewassanyu kati nange njiyiza kiye ekigambo. Ani gwe tuyita Ssewassanyu mu ggwanga muno nga bwe tumulabako tumanya nti essanyu lituuse. Ssewassanyu ani? Ne Ssewannaku ani? Oyingidde Parliament oli ku luuyi ki? Lwa Ssewannaku oba lwa Ssewassanyu? Bannange mu nsi muno tunoonya ssanyu. Nkakasa n'abo bonna abatukulembera bakimanyi nti abantu baagala ssanyu. Ne Katonda akimanyi nti abantu baagala ssanyu. Lwaki tetulina Ssewassanyu? Oba lwaki tetuleetera omuntu omu atufuukire Ssewassanyu kutuleetera essanyu? Nze simanyi n'essanyu ngeri ki gye nnyinza ddibannyonnyolamu. Essanyu kye ki? Essanyu z'emirembe gy'enkomeredde. Essanyu si kwe kuseka oba si kwe kulya, wabula kwe kuba n'okuzitoowererwa kw'okwebaza okwo olw'okuba kyekyo ky'oli ng'ate era okiraba kya mugaso. Essanyu si kulya, si buyinza, nedda. Ssewassanyu bwe tunaaba tugenze mu maaso n'ebintu bino byonna, tujja kwetaaga abantu abo kubanga Afirika ebaddemu nnyo Bassewanaku. Era oluyingira obufuzi nga bamugulirira bamugula. Gwenda okuwulira ng'akolera nsi za bweru Amerika, nti kati akola n'aba China, nti kati akola n'aba Isirayiri, nti kati akola n'aba Russia. Kubanga ye agenzereye n'ennaku ajje n'ekyazze nakyo, omuddo gwazze nagwo oba amazzi gazze nagwo mwabawe abagende kati mweba mufunye eddembe. Nze ndowooza nti tutunulire kati ebintu tubifuule upside down, nti waliwo ebintu ebitatukoledde nga Bassewanaku Ddunda kiwaddembe, sinakiwa mirembe, kiwaddembe. Twagala Ssewassanyu atukunga. Ssewassanyu akunga abantu okubeera n'essanyu. Ssewanaku alunda abantu okubeera n'eddembe. Kankiddemu. Ssewanaku alunda abantu okufuna eddembe ery'okulya, okwebaka, okunywa, okutamiira, okwenda, byonna 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 byonna. Ssewassanyu akunga abantu okufuna emirembe egy'enkomeredde. Emirembe egy'enkomeredde biri byonna bivaamu: obwenzi, okulimba, obubbi, okuvumaŋŋana, ebyo byonna bivaamu mu emirembe egy'enkomeredde. Therefore, kiki kye twagala? Ssewanaku oba Ssewassanyu, ekyo kiri eri mmwe. Naye nze nga mbabuulidde nti abantu abo ababiri tulina okutandika okutunuulira si bantu buntu nti gundi oba gundi. Ideal okutunuulira ekintu ekiteekwa okubaawo, so si okugamba nti gundi yakirimu therefore asobola oba tasobola. Alex yakirimu tajja kusobola, talina bisaanyizo byakyo, oba akirimu ajja kusobola, alina ebisaanyizo byakyo. Okiraba.
So okuvumangana ekyo nakyo tugenda kukyogerako bulungi ddala. Okuvumangana okuvumangana n'okuwaanagana bintu bibiri ebyo byanjawulo. Nga mmaliriza kiri ekyawaggulu Ssewannaku ne Ssewassanyu, definition yakyo ye Ssewassanyu akunga abantu okufuna emirembe egy'enkomeredde. Ssewannaku alunda abantu okufuna eddembe ery'okulya, okwebaka, okunywa, okutamiira, okwenda, okulimba, okubba, byonna. So tusalewo olwaleero kiki oba luuyi ki lwe twagala okubaako. Abo abali mu paaliyamenti batuleetera kuyomba, ssanyu, kwesisiwala, I don't know. Naye abantu abamu bo basanyufu kubanga alinayo mwannyina. Naye waliwo abantu ngaffe abatabeerangako newadde ne muganda wo naani mu paaliyamenti. Naye olwabamu abasanyufu kakati nga balabira ddala omuntu ali mu paaliyamenti talina kyaliko bulungi. Naye abantu ne bagamba nti ki? Ne bakiwagira. So tulina okumanya tukungibwe kufuna mirembe gya nkomeredde. So tuleme kulundibwa ng'abaddugavu okufuna emirembe gy'okulya n'okunywa ng'abazungu bwe baatukola ne batuleetera wano ebintu ebyokunywa, ebyokulya, biki byonna, ne tusigala nga tulya buli mmere n'emmere gye twalimanga nga bagiyita simanyi domestic whatever, eyawaka. Tusigalira ekyo kyokka. Atumala okukola ebyo nga tudda mu mazina, nga tudda mu kiki. Si bituufu ebyo byonna. Tulina okufuna oyo atukunga okuyingira emirembe egy'enkomeredde ng'eggwanga ng'abaddugavu. Kubanga abazungu tebaatukunga kufuna mirembe egyo. Ate ne bannaffe ababaddiridde abamu tebakikoze. Kale ekyo nkimaze. Bwe ngenda kukuvumangana n'okuwaanagana bintu bibiri byanjawulo. Olwaleero abaana bakozesa nnyo okuvuma ng'ekyokulwanyisa, naye nga ekyo si kituufu. Lwaki tetuwaanagana? Lwaki abantu tebatuwaanira abantu abalungi? Naye okuwaanagana okwo tekuliiwo, tuli mu kuvumangana. Olaba omwana omuto avuma abantu abakulu. Yamanyi naye nga kwegamba. Bwe tulabanga Abaamerika abo, nze nalabako Abaamerika mbalabyeko emirundi mingi, obanga balaba omupiira gwabwe, obanga balaba abantu baabwe abali oba mu kibyonna byonna bonna waali, wadde omuzadde n'abaana be buli kaseera baba bawaanagana. Come on, you are going, ajja kikola. Buli kaseera baba bawaanagana. Ajja kikola, oyo yasinga kati. Ye ewaabwe mu Amerika omuntu bw'asinga, tasinga mu Amerika, asinga mu nsi yonna. Mukukwewaana. Teri gwe bagamba nti ono asinga mu Amerika, yasinga okudduka mu Amerika. Bw'aba asinze mu Amerika okudduka baga nti asinga ensi yonna. Awulidde. Lwaki wano gavumenti yaffe tewaana ku bantu abalungi? Beemanyi abantu babakoppereko, babakoppe. Kyolowooza gavumenti weemanyira ababbi gye beekwese n'ebanoonya n'ebakwatayo, lwetasobola kunoonya bantu balungi gye beekwese ne babatuwaanirako.
babawane tubakoppe tumanye gye bali tubasomeko tuboogereko ate twogereko nabo naffe tusobole okukola ki okwewaga wano tuwaana Ghana omulundi gumu gwokka nga Ukraine ekuba mupiira awo ne tulyoka tuwaana buli ggwanga awo tewali kibeerawo awo tuwaana Ghana ne bwaba Okero ne bwaba ani amawanga tegakyaliwo kakati buli omu awaana munne bendera ffenna tukuteeki media eganye okuwaana abalungi media eganye okuwaana bannayuganda media eganye okutuleetera okwewaga nga tuyita mu balungi media eyise mu kutuleetera kunafuwa ng'etulaga ababi amawulire gafuluma ne bateeka ebifaananyi eby'omukulembeze w'eggwanga okuva omwaka lwe gutandika paka lwe guggwako bannange abaganda bagaa nti anaaba mulungi omu tewali mulala gwe tuyinza ku bantu kuwaana ne bagaa nti abange front page kuno kubeerengako ne baartists abakoze ebirungi oba abasumba oba abasomesa oba abasawo emulago gye bali ng'ali eyo akozeyo emyaka 5 bamuse ku front page tumulabe media mubayiti tubalabe naye okusaasaanya okuvumaŋŋana tekirina gye kitukuza tekirina tutandike kuwaanagana bwe tunaaba tunaakyusa obulamu bw'eggwanga lino abakola ebibi mubaveeko mubayiginowalingi mubaviire muwaana abalungi abaana abato balabe beegombe abantu abo bwe banaakula nga beegomba abantu abo bino byonna ebiriwo ebyokuvumaŋŋana bijja kugenda bijja kuggwa so tuyige okuwaanagana nze ndaba nti kakati katugambe kati ekizampu ng'ey'abasumba okuneneŋŋana kwe baddemu oba kwe bakyalimu oba kwe balimu era singa baakeera nkya kuwaanagana yagundi weebale omusajja akoze bane mugire tugere tweba ebyo byonna bandimiriddwa muli mpola mpola ebibaneneŋŋanya twagala okulaba nga omusumba gundi awaana omusumba gundi olw'emirimu gy'akoze amwebaza weebale abamu bakikola naffe ewaffe mu bayimbi nze omu ku abo abataagala nnyo okuwaana bantu naye nga nkimanyi nti ate kyekikola ekiseera ekimu naye ekiseera ekimu waliwo olwotetaaga kuwaana muntu ng'olina okumukola ki okumuyigiriza oluusi okuyigiriza kubaamu n'akaggo nga temuli kuwaana so abasajja baawaananga abantu baabwe oba bikonde ffe twakula tulaba Muhammad Ali naye ng'abantu bamuwaana yajja wano e Zaire nga bakyagiyita Zaire kakati bagiyita Congo ne bamuwaga abaddugavu baawaana abasajja abakongo baawaga Muhammad Ali gavulwadda bwati Ali bomaye okuwaana okwo oluusi kuyamba kujjawo ebirala ebizibu ebitasobola kukola ki kuyambibwa mangu ng'ovumye oba omuntu musiru naye noonya amaanyi ge kuba teri muntu atalina maanyi na bunafu buli muntu ffena buli omu alina amaanyi ge n'obunafu bwe owulidde nze njagala kuliyita eriggwa lya Pawulo mu kigere ekisookera ddala amaanyi go ki obunafu bwo ki
byombi tuyinza bikozesa ne tuwangula okusinga okujjayo n'ovuma buvumi. Oli musiru kiki tewasoma? Oli musiru kiki totegeera? Nga bisiwe okuwaanagana ebintu bibiri. Oli musiru ogamba omuntu nti oli musiru, okumuga nti toli musiru, byanjawulo. Naye ate byonna biyinza okutegeeza ekintu kyekimu, naye nga kiri okiyisizza eno kino okiyisizza eno. Amawanga ago amakulu olwaleero Trump abonyaabonya ensi, kwewaana, ate naye bamuwaana, bamuwagaawaga, bamuwaanawaana ababe. N'olw'ensonga eyo okuvumaŋŋana bunafu. Olidde? Okuvumaŋŋana kya bunafu, tekiwangula. Okuvumaŋŋana tolina kyojjamu, oyongera buzibu ku buzibu. N'olw'ensonga ekyo tukiveeko. Naye bwe tukivaako tudde ku ki? Kuwaanagana. Noonyayo gw'owaana olwaleero. Wamma ggwe weebale. Beera ng'onoonya bwe mubeera mu takisi, waana omusajja avuga takisi, wamma ovuze bulungi, gwe ate ovuga bulungi nnyo. Awo naye ajja kuddamu amaanyi. Bw'aba ddala avuga bulungi. Ate bw'aba avuga buyonjo muganda, asi gwe ovuga obubi, bano abantu abo abali ebbali abo nabo bakuvugisa bubi. Naye nga gwe ate omaze okutegeera nti ye avuga obubi. Okuwaanagana okwo kwe kuddako nga tuvudde ku kuvumaŋŋana. Ekyo kye kibuuzo ekiri ne ku nsi gye tulimu, nti bwe tumala okweggyako omuzungu n'ebibye byonna nga bwe baagala, kiki kye tuzzaako? Tugenda mu kiki? Tuteeka okumanya nti bwe tugoba omuzungu tugenda ku kiri. Tugenda ku kiri. Era kamalirize n'ekyo nti abantu kuvumaŋŋana tukulipuleesingi n'okuwaanagana kijja tukolera nnyo 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 ng'eggwanga. Mukama bawe omukisa.